Watch away. Temugenda kutiisa wano balamuzi. Tusijja kukkiriza kutuula wano mu Masaka City. Otiisa abalamuzi. Jja kuseewa mu ekyote. Tugenda kugenda wano ng'omanyira abantu otiisa abalamuzi. Otiisa abawagizi ba. Otiisa aba witnesses misango nedda nnyo. Si gwe wasomesa omulamuzi gw'otiisa gw'olippi. Nakulabye wano waliwo ekikazi kinnamagwata. Ensi kyetwala ng'ekyasiimuuka nga kikupika. Ab'e Masaka bonna nze ne bagamba teri muntu w'e Masaka nnumba. Ne boogezezaako okukunga Nalubowa baagaana. Kati nalabye waliwo Namagwatala akupakusa, akupika, genda mu High Court, kola buli kisoboka. Mubuuze ye emisango gye yagamba 10 gye yagula ku Nameere gy'akomawo. Yakupika emisango gye yagula ku Nameere gy'akomawo. Ndooza mu mutegeka. N'obeerawo ng'oyo yakuwa amagezi. Erwakayi gye bakuzaala ekyotera ne bagisalako n'oddeeka kuntu. What made you believe? Kiki ekyakulowoozesa nti e Masaka gye wajja n'obba obubbi omusajja n'ofuna amaka we weekukuma nti gabo nti yo wali ojja kuwangula akalulu. Oli mu kutuuza press conferences ku maka g'omukazi. Amawulire bagasoma Nalubowa bwe yabaddeeko mu makage amakaago agawa. Nkimanyi nti essaawa eno oli mu kunneetega nkufunira obulimu. Oba oliawo ne bakuweyo ne ku ssente kuba olina ne bawagambye nti mumugamba ntwaleko ewa president oba right honorable speaker. Hey, Justin Nameere is not a food. Justin Nameere is not a food. Agambye nze siri mmere. Masaka ekiri Masaka eyo kitokota. Justin Nameere tiyakoma ku ky'okumulangirira gye buvuddeko oluvannyuma lwa recount eyaliwo fo kyombako omukyala owa Masaka City. Embiranye yali wakati we n'omukyala gwayita Rosemary Nalubowa. Okitegeere. Jukira mu kusooka basooka ne balangirira omukyala Nalubowa ngono munakibiina kya NUP okuwangula ekifo kino. Nameere byatakkiriza nagamba tugende mu kooti tukole recount. Era kibadde Masaka eyo kifumba kitokota. Ne Nameere takomye ku kyakuba nti bamulangirira era ne bamugazetinga ngombako omulondi omukyala wa Masaka City akyawanda muliro. Yadde bamulangirira ye agamba akyawanda muliro. Tanazakiza ku mukyala Nalubowa. Ebigambo bya Nameere ebyefaananyizaako ng'ebyo biri bwe biti. Njagala tuwulirize akyawanda. Agambye ayina we yagambye nti omukyala Nalubowa toddamu kweyita MP, woman MP wa Masaka City. Abantu bamanyi woman MP omulonde. Era wonna okwatibwako ekibayita impersonation. Yagambye wandiika ogambe kitabo kyange kiriwa. Wandiika ogambe nti Nalubowa Nalubowa Nameere agambye toddamu kweyita MP omulonde omubaka omukyala wa Masaka City. That is impersonation. Toddamu kukyeyita. Nameere twalowooza nti bamulonze bamulangiridde kiwedde nga tulowooza kiwedde naye nkugambye yali alinze lunaku lwe bamugazetinga. Jukira
omukyala Nalubowa yagaana byonna ebyava mu recount. Mutugerere essaawa zino omusango yagututte mu high court. High court. Omusango yagututte mu high court. Neno amugamba ne bw'onoogenda wa nze omubaka omulonde omukyala wa Masaka City. Tunde ku nsonga ya impersonation. Namere gyagamba nti Nalubowa lekera, please stop calling yourself Masaka City woman MP. That is impersonation. Please stop. Njatuulirize wano bulungi. Nakuwulidde ng'era okkaatiriza ng'onnyonnyola abantu era ng'obakakasa nti gwe MP omukyala ow'ekibuga Masaka City. Nnyabo omusango gwa impersonation okwefuula kyotali musango gye guli mu penal code. Agambye nnyabo omusango gwa impersonation okwefuula kyotali omusango gye guli mu penal code act. Stop impersonating. Weita jatudde katono okwetuuma kyotali tudde wano. Amugambye ati Namere ogambye otya? Nakuwulidde ng'era okkaatiriza ng'onnyonnyola abantu era ng'obakakasa nti gwe MP omukyala ow'ekibuga Masaka City. Nnyabo omusango gwa impersonation okwefuula kyotali musango gye guli mu penal code n'amateeka amalala mu Uganda. Lekeraawo okuimpersonatinga ekifo kyange. Lekeraawo okuimpersonatinga ekifo kyange. Namere agamba Nalubowa lekeraawo okweyita. That is impersonation. Impersonation. Lekeraawo okweyita kyotali ekifo era n'agamba ekifo kyange. Tukaddemu wano. Masaka City. Nnyabo omusango gwa impersonation okwefuula kyotali musango gye guli mu penal code n'amateeka amalala mu Uganda. Lekeraawo okuimpersonatinga ekifo kyange. Lekeraawo okuimpersonatinga ekifo kyange. Nge ekifo kyange. Nalubowa omukyala agamba Namere lekeraawo. Lekeraawo kikomye. Stop. Lekeraawo kweyita kyotali. Halinga waliwo ababbi banyumiriza bayasizze motoka babbe babanyize ensigo bakasesemako $2.3 soko tugere baso. Lekeraawo okwefuula kyotali. Nze omane MP Masaka City amateeka gampa obuyinza okugulako omusango. Amateeka gampa obuyinza. Nze woman MP Masaka City amateeka gampa obuyinza okugulako omusango. Wandiiko gambe nti Namere agenda kugula omusango ku Nalubowa nga guno baguyita impersonation. Mufuna bulungi. Kubanga saagala ogenda obeeko byekolobero by'okola nga weerimbise mu kifo kya woman MP Masaka City ate nga tokiri. Nalubowa togenda ne weerimbika mbikolobero n'okola ebikolobero nga weerimbise mu kifo ekyokuba nti gwe woman MP Masaka City. Justin Namere muwala wa Minister Honorable Bamulangidde akugamba yadde bamulangirira tojja kugenda olimbalimba abantu nga weyita omubaka omukyala wa Masaka City. Tugende maaso Justin Namere.
Toli woman MP Masaka City. Toli woman MP Masaka City. Toli woman MP Masaka City. Electoral Commission yafulumiza the official gazette eyaba members of parliament abayisemu mu kalulu ka 2026 era ku kifo kya woman MP Masaka City kuliko Justin Namere nga omuwanguzi. Gazeti yafulumye eraga nti ku kifo kino eky'omubaka omukyala wa Masaka City ye Justin Namere ye muwanguzi. Wandike nti ogambe nti Namere was declared a winner. Namere tugende maaso. Justin Namere Sigwe Nalubowa nawe wabaddeko ku listi ne bamukyala Sawuya bakakande naye omuwanguzi ne babeera clear bakitadde na munnyukuta nnene oba capital letters nti Namere ye muwanguzi. Nti Namere ye muwanguzi era bakiwandiise mu capital letters. Ennyukuta ennene kitegeeza capital letters. Gene maaso Namere yongera tubuulira. Namere tubuulira. Ziba akalunda genda mu kooti. Saakunga abantu kugenda ku nguudo saakola ki nagenda mu kooti. Naawe weeyongere okuba twakuwulidde weeyongereyo mu kooti emisango bw'ogijjayo tonneekakasa naye kakkana weekakase ogende mu kooti weekubire. Wabula nkulaba weefulukuta odde eno eri olimba byoyagala byolimba abantu naye woba tokolera nsobi era woba tokolera era kwe kulowooza nti ogenda kuzannyira mu budde bwange mu ssente zange ozannyira ku linnya lyange nti weeyongerayo mu kooti nkusinge oleme kunsasula kosisi. Tokola era Nalubowa n'ogenda mu kooti ng'owabira Namere agenda akusinge oleme kumusasula. Wandiika nti Nalubowa agenda kusasula. Nalubowa agenda kusasula Namere esente za kooti. Namere agamba genda mu kooti. Bino byagamba nti omusango bagugobye bagukusinze oleme kusasula byataddemu wakati nga muli mu kuwaaba omusango. Wakati nga muli mu kuwaaba omusango Nalubowa oleme kusasula. Wulira bulungi tuddemu wano. Era woba tokolera era kwe kulowooza nti ogenda ku amugambe tokola era nolowooza ojja genda mu kooti ompaabire nkusinge oleme kunsasula. Tuwulire bulungi. Kuzannyira mu budde bwange mu ssente zange ozannyira ku linnya lyange nti weeyongerayo mu kooti nkusinge oleme kunsasula kosisi. Oleme kusasula ssente. Namere yeewera nkolokoto gwogenda mu kooti nkusinge oleme kusasula ssente oleme kunsasula ojja kutegeera kireva yaani. Tugende maaso. Nalubowa ogenda kunsasula obutitimbi bw'essente ondiyirire obudde singa nkuwangula mu kooti gye weeyongedde. Okimanyi nti wabba akalulu nga weekobaanye n'abo abasajja b'otambula owolereza era ekibakuwolerezesa obafuula abalungi. Lwaki omwogezi wa poliisi si yavaayo n'awolereza RPC gwe baagoba? Gwe mwogezi wa poliisi lwaki owolereza? Bagamba nti yabba nabo akalulu ka Namere. Gwe mwogezi wa poliisi. Tugende maaso. Gw'ataavuganya gavumenti ye NRM wafuuse mwogezi waayo. Gwe mwogezi w'ekitongole ky'amagye wafuuse Dewaki Afande. Gwe wennyini kati weefudde atuula mu edit
okuwolereza returning officer gwe wamuwa omulimu. Returning officer is an office. Nadduli musisi bwe baba bamuweereza e Kampala bamunoonyerezeeko nga bamurecallinga ku head office. Tekitegeeza nti office ya returning officer teriiwo. Office weeri era yalondesa n'obululu. Ne tubulonda wano era ne bugenda bulungi. Amulabudde. Kyonna ekinaavaayo. Okweswaza. Tetulina kyetugenda bakolera okujja wulira njagala ebigambo bya Nameere njala twongere kubuuliza mpola yadde bamulangirira nti yawangula awera nkolokooto n'oli yandyebuuza n'agamba you won ne bakulangirira naye amaanyi g'otadde ku ono gwe batalangirira ayagala ogenda mu kooti nga mangi genda olayire Nameere oli mujjeko amaanyi Nalubowa tugende mu maaso tulye ku bigambo bya Nameere okweswaza tetulina kyetugenda bakolera okujjako bbawe mukira ekyo kyo twakikanya twakisayininga nnimbye mikwano ayina abantu baawe mabega buli kyayogera kiringanze I have fools of mine ne betwogera ebina amakulu n'ebitalina amakulu they clap for me the likes of Muton abo bo manyi nti basiru bange ne bwenkola oba ekibi they just celebrate akoza ne bakuba mu ngalo bajja kundeetera ebizibu Nameere tuddeyo wali nga bamukubira mu ngalo njagala mulabe mususu okweswaza tetulina kyetugenda bakolera okujjako bbawe mukira nimbye ekyo kyo twakikanya twakisayininga nnimbye mikwano ne bakuba mu ngalo mukira omu ku omu kakota tugenda kutereza Masaka yaffe mwagifuula dumping site buli muntu ajja wano aba n'ebyekisiru ng'ewalala byamulema okukola najja n'abikolera wano nga tuyambibwako abantu abategeevu nga tuli ku ssaala z'abantu abatali bannanfuusi tujja kubeera mu Masaka eno etambulire mu bwerufu. First of all njagala bannayuganda mwebuuza lwaki recounts omanyi tulina kye tuyita sub-regions nti Greater Masaka, Greater Mpigi, Greater Mubende, Greater Acholi, West Nile. Lwaki recounts mu Greater Masaka zibadde nnyingi? Lwaki? Kubanga RPC yasalawo okufuuka buloka wa kutaganjula bululu. Region emu nebeera ne request za recount mukaaga. Region emu. Sub-region emu. Kubanga obululu bwali misandod. Kubanga yeeta Sima General wa Bikisima wa Majegawa. Yefuula wa laisi. Why are you so cheap? Mukuteekwa mu mitima gyammwe lwaki muli ba laisi nnyo President Museveni mumumenya singa yali wa laisi teyali tutte buyinza kubanga yaliko minisita mu gavumenti ezaayita yakolerako mu office of the president. Nameere ayina gwayogeddeko awo Jeno gundi Jeno simanya biki oyo Jeno mbu yaliwo awo waliwo ka interview ka Nalubowa kenalabye mbu Jeno yaliwo Bujeno yaliwo ate Jeno olwaleera babanga yoyo gwagamba avudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku olwaleero mumutegedde mbu oyo Jeno yaliwo era Nalubowa alina interview gyakoze ne Kisitu gyendabye nga yogera ku linnya lya Jeno oyo so byetooloolera Masaka City waliwo kali akaasoose njagala nkakuddiremu alangidde Nalubowa buli kimu bakuwa ssente n'omulimu bajja kati nalabye waliwo Namagwatala akupakusa. Namagwatala yaani gwagamba Namagwatala genda mu high court kola buli kisoboka
mubuuze ye emisango gye yagamba 10 gye yagula ku Nameere gy'akomawo. Yakupika emisango gye yagula ku Nameere gy'akomawo ndooza mu mutegeka. Abali emabega wali akyuka n'ababuuza mumutegedde owulire kye boogedde. Wulira wano Nameere gy'akomawo. Yakupika emisango gye yagula ku Nameere gy'akomawo ndooza mu mutegeka. Boogedde ki? Nze naawe ojja bawulire bane gwe boogedde naye tanaba kuwummula, tanaba kuweeza nkumbi tanagiteeka wansi. Tugende mu maaso. N'obeerawo ng'oyo yakuwa amagezi. Akayi gye bakuzaala ekyotera ne bagisalako n'oddeeka kuntu. What made you believe? Kiki ekyakulowoozesa nti Masaka gye wajja n'obba obubbi omusajja? Masaka yajja n'abba omusajja. Wandiika ogambe Nameere agambye Nalubowa yajja Masaka n'abba omusajja. Omusajja mu capital letter. Omusajja. Akantu kagenda katuwoomera. Funa amaka we weekukuma nti gago. Yajja maka n'afuna amaka we yeekukuma nti gage. Baba Nameere nga yakulangidde. Ndiyo wali ojja kuwangula akalulu. Oli mu kutuuza press conferences ku maka g'omukazi. Amawulire bwe gasoma Nalubowa bwe yabaddeeko mu makaage amakaago agaawa. Nalubowa bwe yabaddeeko mu makaage agaawa. Akugamba nti amakaage yatuliza mu press conference siga Nalubowa. Wulira amawulire bwe gasoma Nalubowa bwe yabaddeeko mu makaage amakaago agaawa. Mu makaago agaawa. Tugende maaso. Nkimanyi nti essaawa eno oli mu kunneetega nkufunira omulimu. Oba oli awo ne bakuweeyo ne ku ssente kuba olina ne bewagambye nti mumugamba ntwaleko ewa pulezidenti oba right honorable speaker. Nameere agamba Nalubowa ali mu kumwegayirira amutwaleko wa pulezidenti. Wandiika ogambe nti Nalubowa apondoose yeegayiridde Nameere amutwale ewa pulezidenti. Nassaako omukono Justin Nameere ali mu kunneegayirira. Tukaddemu katono nga bwe maliriza. Oba oli awo ne bakuweeyo ne ku ssente kuba olina ne bewagambye nti mumugamba ntwaleko ewa pulezidenti oba right honorable speaker bakuwe ssente n'omulimu. Bajja bikuwa bwe n'abambi basabye. Negwe Nameere is not food. Is not a food. Nameere omulaba engeri gy'atunulamu. Omulaba engeri gy'atunulamu. Omulaba. Njagala mukulaga engeri gy'atunulamu. Omulaba.
naye ono one condition nnyabo genda ofuna amugambye on one condition nnyabo genda ofune amaka agago oba oliawo ne bakuweeyo ne ku ssente kuba olina ne bewagambye nti mumugamba ntwaleko ewa president oba right honorable speaker bakuwe ssente n'omulimu bajja bikuwa bwe n'abambi basabye naye ono one condition nnyabo genda ofuna amaka agago amugambye on one condition nnyabo genda ofune amaka agago omulabye wamulabye wandiika ogambe nti katandika butandisi guys fetubagalanga mulwana guys keep on fighting we are watching closely we are enjoying the battle lwaki sibasibulira wano ye nembavaako nze nagambi olutalo lunsanga wano nze sikyava mu katebe nze nve mu katebe ndagebwa entalo zinsanga wano ate nammeeri agamba I'm not a fool mugenda kumpulira bane mulwane mweyuze for us we are watching twagala nnyo abeeyuzaayuza mwekube tujje tusalewo ani muwanguzi mweyuzeyuze paka kuwulira bubi fe weetuli we are going to watch every step you take we are watching closely with our eyes. Keep on fighting. Nalubowa. The battle between Nalubowa and Justin Namere is just starting. Etandika butandisi kweyuza na kwekuba agakonde.
oba onfuna bulungi bagenda kweyuza beekube agakonde na mutayiika kweyuza na kwekuba agakonde na mutayiika. Oli ku Celebrity Track Extra UG nze wendi okuweereza buli ggulire nga bwe lina okuba nga litambula. Kambagaliza olunaku olungi mbeere bulungi mweraba.